embeera nga bwe soda okubate nga etambula olunaku olwajjo Digibbawa yasoda okubate nga yekubidde omulanga ng'agamba abayimbi bonna basobodde okubate nga abakooye bapukamingi olw'embeera nti olw'omuggalo guno abayimbi bangi nnyo abava e Masaka, abava e Mitiyana, abava e Ssembabule, abava e Luweero, abava e Jjinja. Pulezidenti we yaggalyawo ennaku 42 abayimbi abasinga bakwatibwa mu studio ya Digibbawa. Kati embeera nga weesobodde okuba ate ng'etambula omukulu Digibbawa yekubidde omulanga ng'akubira Jerusalem Sale oba abayambi bonna ab'enjawulo bayinza okuba bamukwasizaako. Ye agambye tayagala ssente, ayagala buwunga olw'okuyamba ku baana abayimbi bammwe ab'e Masaka bangi nnyo bemmanyi nno manyiyo nga bana lockdown yabakwatirayo. Kati embeera nga bwetambula omukulu Digibbawa yekubidde omulanga ng'agamba oba oli eyo oba oliwa oba oli Luweero oli Mitiyana oli Masaka Ssembabule oli mu Kampala ng'oyinza okubakwasizaako n'obaweereza ku buwunga. Ye agambye tayagala ssente, ayagala buwunga. Oba olina amatooke gamba nti muli Kyazanga mubende eyo muyina amatooke, omukulu Digibbawa ali luwafu waliwo ezikyukira. Kati abamu ku bayimbi abakwatibwa mu muggalo bw'owuliramu g'omanyi wuuno tutandikidde wano abayimbi baabano beekubira omulanga lockdown yabakwatira wa Digibbawa abakooye. Tuli wano mwami Digibbawa ekyokwale tukirina tuli wano tubonaabona jeno mazima tuswa jeno tusaba buyambi basajja bajja eggulu ne banona esente empitirivu naye ffe ne batuleka wano ne tukaba tulina ekyokulya olumu kibula jeno tusaba buyambi jeno tuli bayimbi tusula wanene wabbawa tetulina ekyokuba tekitumala bula kilo za kawunga zibweddewo jeno tuyambe jeno tusaba buyambi sajja bajja eggulu ne banona esente tusigala wano banonera mu mannya gaffe sente ne bazeeta ne bazezza nga mwami Abudumulasi ne banna abalala. Aya basi abayimbi beekubidde omulanga bagamba nti omukulu Abudumulasi naye mu bizinesi gye yasobola okuba ate ng'akola ze zimu ku ssente oba oliawo ze yawajja ewa Salimu Sale n'azirya ku bayimbi. Abayimbi bakyekubira omulanga nga bakyawegera embeera gye bayiseemu nga bakyali ewa Digibbawa kuba Digibbawa abayambi ebbanga lingi nnyo agambye naye obuwunga bumuweddeko abayimbi tebakyajja kuyimba. Kati mu nsonga zino ayinza okuyambako. Tuli bayimbi tuli baavu tuyambe jeno ate tutumanyikiddwa naye embeera ereetoola tumanyisa jeno tuli bubi jeno tuyambe naffe eno Salimu Sale muzeeyi waffe tusaa tuyamba tukimanyi nti wayamba abayimbi naye naffe tuli bayimbi eno abayimbi abate abatandika obutandisi muzeeyi waffe Bawa atubeereddewo nyate atumwagala nnyo kimanyikiddwa nti makine yesinga okubeeramu abayimbi abangi. Aya basi muganda wange Maditi yabadde abalimu abayimbi bano nga bamubuulira ennaku ye gye basobodde okuba ate nga balaba akadde kano oba Jeno Salimu Sale n'ayambako oba omuntu yenna anasobola okuba ate nga akwasiza ku bayimbi. Oyinza okwebuuza abayimbi ogenda mu studio ssente bazijja wabbo akadde kano baababuuzizza abayimbi ssente mu mmeera ya lockdown okugenda mu studio ssente muzijjawa ez'obuwunga ne zibula. Bagambye we bati ekintu kyabakwatira bukwatizi ssente zaaliwo eziri baazirya. Atukubira kuwe nogera n'okuba n'osanyuka osobola wetusula wa Digibbawa talina bane tusaba buyambi Jeno Sale uliriza omwana gwaffe taata tukimanyi taata oli taata w'abangi gwe taata waffe Jeno tusaasire jeno tusaba tusula bubi naffe ono tebatwagalawo poliisi buli lunaku ejja ekiro. Aya basi bayimbi bammwe era abamu abayimbi balwadde abaana ab'obuwala gye bali bonna ekirwadde kisobodde okuba ate nga alusa ow'enjala nanti basiiba kawunga ate banywa ekiwulira. Abadde mulwadde nnyo nnyo n'ekiro yabadde atufuddeko naye saawa n'omuliro mungi nnyo ne Digibbawa talina ssente za kukola ekikulabirira mwana kumutwalako mu ddwaliro. Embeera gyalimu mbi nnyo kati akakawunga atugambye wekaggwamu talina ssente zigenda tugulya kawunga kalala. Katusaba muzeeyi Jeno Salimu Sale tuyambe taata w'abangi Jeno Sale tutaase taata tugumidde ku ggwe wano wetuli katukuwe tuli tugumidde ku ggwe taata gwe lumala gwabimala taata ulira omulanga gwaffe taata ulira omulanga gwaffe nga woyamba
aya basi ayaya katugende wa Digibawa atubuulire ye asobola otya abayimbi bano yeekubidde omulanga omukulu Digibawa wuno ng'asaba buyambi mu mbeera nga bwetambula ebintu byatabuka nnaku 42 abayimbi abavaamu abayimbi abasinga okujja baagalazi offer abayimbi abanene abasinga bajja mu studio tebasasula abayo bagamba nja kukolera yiti ayaya mukulu Bawa wuno atubuulira ku nsonga z'abayimbi bapukamingi abasinaanira ewuwe lockdown gye bakwatira emakindi ebbanga lyenkoledde ekiraba oba nga sigana Jerusalem sayine nga batwala efaaba kola ki faaba bakolera ennyumba bonna batwala abantu bitamanyi na kumanya oyina kwata abooluganda bina bakola ki Jerusalem sayine ne kati abaana abali wano nkuba omulange eri omuntu yenna muzira kisa nze singa abasoona Jerusalem sayine wampa emitwalo 10 nze abana njaba kulema kawunga bali nayongerezaako ekirala abantu tulina muna abayimbi abamanyi lwagati ansula wano nkoto bitegeera ye abadala Jerusalem sale tasobola genda esabu zino tasobola genda n'atuyambira kaawe ensonga eno n'agigusa bannange nze mbonye omanye ennaku ze baasa okusiba ne baddako agaanamu ebbiri simanyi gagenda nakuggwerako kati sente zigenda kuzijja okuzira mulimu n'omwana omulwadde bannange uyo yalwala alusaazi okiraba nina omujjanjaba tebakola tebalina na nyimba bagenda n'okolera kati omuntu oluyimba tagenda bagenda kufuna ssente mpuli abantu batwala ennyimba eyo n'abakadonkamu ennyimba ezedda bonna bafunye ssente naye bano abaana abatandika okutandika siraba nkona mwana nti yafunye n'ekikumi osegeera badde nkuba omulanga alina omuntu gy'oli nyamba oba mpadde ekkiro y'akawunga oba yabijanjaalo nabiri eki abaana aya basi oba kati pulezidenti w'abapukamingi omukulu Daudi Mugema ayogera ki ku nsonga eno ngezezaako okuba ate nga noonya ku pulezidenti w'abayimbi bapukamingi mu Uganda Daudi Mugema amasimu ge gemanyi mbadde tegaliiko awo ne ŋŋamba nti embeera ndooza tunaddamu okuwuliziganya omukulu Bawa wuuno asabye omukulu wa Bitex oba oliawo ne baafuna kasete k'abapromota muyambe ku baana bano kati munego tukabira ku ssaawa zino avudde mu bino nti oba kyo baki zino sano oyambye abantu bangi oyambye ddala oyambye abayimbi oyambye bannakatemba banene nabo n'abaana abato bannaye tubayambye kyenfe nnyo singa tufuna ekyokulya oba tukolere kyamaanyi nnyo munnange tetuna kye twagadde kinene nnyo ne twagala abaana bafune ekyokulya kuba bayitirivu bannemeredde nze ine ennyumba renti mba nina omusasula kati emyezi emeka olwokutaano kugatandika nezalandira oti tuziddemu kawunga sene zakusaki nonya bino ebifolisi ebikadde abaana bafune we basula ssebo munnange nze mpulira nemereddwa bambi kabeggwe saaba zino abaana ngenda baliisaaki bonna kuba omulanga Abitex oba olinaako okulya banne buli agenze wa Jerusalem salinga wafuneko akasente naffe tutolereka akatono banne mutuyambe abaana bano bagenda fiira wane ewange nganze Bawa nkozeewo kyenkoze banneerala linnemeredde laba biibi ogalo gamba nti kawunga kati akawunga kaweddemu okitegeera kati emmere aya basi tukyagenda mu maaso omukulu Bawa wuno akyatugamba ku nsonga z'abayimbi abeegomba okubeera basita tuli mu nnaku ekyasembyeyo okuba ennaku banisita kyakukola nze lize entamu nagula yiino afunyeko kikino ekyoto kyabwe kubaliira munnange omulizo gamba nti tuli byalwali nkoze kyenkoze ng'omusajja omuzadde nzadde abaana bebbanga lino lyonna naye amazima ga Katonda mpanise wallahi mpanise babazira kisa munyambeko abaana bana bapukaminga abayimbi abali wano mubanyambeko baali bazze kukola nyimba sigamba nti abaana tubajjako ssente era bajja kubayamba era nga yomukiraba omwana ajja ku studio nagamba na talent okitegeera ayina talent nja kunyamba mukama wange n'omuyamba kuba oba okimanyi naawe enkeera osobola okuzaala omwana wo n'ayagala ekintu ng'ekyo nebawa omuntu amuyamba kyekimbeeza n'abo abaana munnange kama baalinyambira alimpaaki yalimanya naye leero kati kinnemeredde nsaba omuntu yenna muziza kisaali eyo ayina oba olina etampeko y'akawunga bannaye mugimpeereze tebakyasobola kuddayo omuntu avudde embale kati kisaazo takyasobola kwita ki aya basi Bawa bwotyo wagambye ndowooza anasookera ku pulezidenti w'abayimbi omukulu Dr. Jose Chameleone pulezidenti w'aba superstar atandikire wano okuba ate ng'ayamba oba oliawo oba abawuma banayambako mu nsonga zino omukulu Bawa yeekubidde enduulu abagambye tayagala ssente mugule obuwunga mumuleetere wabula abayimbi tubabuuza bapukamingi
lwaki bajja ewa Bbawa kuba abaproducer bangi nnyo abali e Makindye lwaki bagenda wa Bbawa babano batugamba mwami Bbawa yasobola okumanya ennaku Yasinga ebizibu by'omuntu byenna yenazze oba ogiddamu kitiiki bakitiiki mwami Bbawa akutwalanga wooli Bbawa yafuuka muganda waffe ne wano we tuli singa si Bbawa singa tetuliwo singa tuli abasajja bakikozesa mu kampeyini muzeeyi waffe Bbawa n'akola ki najja n'atusitula n'atuteeka wano eno batukozesa batugamba okwokya ebipiira muzeeyi waffe n'atukola ki n'agamba netukwasaganyako n'embeera naye muzeeyi ekoze ki aya basi abayimbi wano bakyatugamba ensonga zaabwe nga tumaliriza bapokamingi abakyali ewa Bbawa bwe tunaafa ensi egenda kugula mirambo gano gemaka tetulina wakubeere taata waffe Genosale tutaase yalumirirwa omuyimbi yasobola okubeerera wapukamingi osegeera taata tuli wano saagala nakuddamu eyo nnaku aya basi tayagala kudda mu nnaku be bayimbi ab'e Masaka bangi ab'e Mubende ab'e Jjinja Mbale yonna baali bazze okubateba kuba ku nnyimba lockdown ne basanga mu kibuga Kampala akwasizzaako ayinza okuba ate nga atayizaako omukulu Bbawa osobola okuba ate nga omufuna mu nsonga zisobola okuba ate nga zitambula oba oli awo onaasobola okuba ate nga okwasizzaako ku baana abo oyinza okuyita ku nnamba ya maneja we eri 0751 13 5462 maneja bamuyita Cobs. Abayimbi ba Pokaming mulize kayimba kavayo na kitende bakayita nywera munywere